Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Ebi. Ono kadima ku beat wano. Kali nawe je balobulamu bugamba ki? Obulamu si bulungi mpozi mmwe. Je tuli okay kubidde otunnyonnyolemuko ku nsonga yo gye wabadde nnyonnyoddemukko. Buzibu ki? Amanya nze Edi. Yedi. Nga omanyi Minisita Kadima. Nkwana muwala. Muwala yejjaliya. Mpulira. Nkwana omuwala. Amanyi ebyokwagala njagala okwegatta naye. Angamba nze no mukulu byonna bikole n'ekyo bwino sooka okukola sooka oyitule n'onnyanjule olaba abakadde era abakadde n'angamba nti ye mbeera taba ku musajja yenna taagala muntu kumubeerako n'amuza kumuzanyirako nga bw'agamba tetaba ku musajja yenna yembeerera era okubiri tumala tusooke tugende mu bakadde andabe mbeyanjulire naye kiba kituufu okusooka mu bakadde tekirina mutawaana nange munaye saagaana naye nga munaye ate tweyagadde jjali yayaganga yalaga nti anjagala nemwagala amba naye owaayi akisigena bakadde sikiyaiya buntuntu butonotono nengenda nendaba bakadde nga omwana bwakisabye omuna yankakasa napashuwalensi nti yayina embuzi saba ku musajja yenna teyegatama mu musajja yenna nange mwami Kadima nga mpangapanga nga ngulako zange zasuubiza muceere 10 nga nguleeza ennyama 7 nga nguleeza sukaali 10 anesonera mu bakadde twagenda wa senga nga mbuuza munaye mnimuta mwala waffe senga nga mbuuza n'okumbuuza senga nga kati mwami kati bwami kati okwaja tutegekeddi kwanze senga okwanja kati kole ki kasita paati esooka ekoze eki ewedde naye okwanja tusikwate kujja kubaawo ki kwawala mwagenda bameka? Twagenda abantu nga 4. Twagenda bangi. Kati omugamba nti ebyokwanja tujja biraba. Ebyokwanja senga kasita ekisoo kikoze eki kiwedde n'okwanja kwategeke otali bbanga lyabwe tujja kuba tulaba ekiddako nange nga tuvaayo dinalimaliriza paati yayejja omwana kyali asinga okwagala okukola ekyokumwanjula olwakiraga nti olwakikola olwakyala bwenu waita akamana katono munaye najja ewange eka tandika kubeera najjaliya kisesakikadde kiki omwantu eyaŋŋamba nti alabanga ku musajja yenna ngenda okugiramu bwenti nga mmalayo bumazi ng'omalayo nga mmalayo bumazi nga tabangako yadde embuzi yadde akabuzi akatono bwekati gyali yatiyayina yali talinaako yadde gambye njo gwasooka ngamuere namugamba neŋŋamba wakoze wannimbira ki gyaliya wannimbira ki okugamba nopakusa okugenda okukyala noŋŋamba nga buutabaako omusajja yena omusajja bwoti bwewakula kati ye n'agamba atya agamba nze eddanze yange kweri era embuzi kweri nalungwa guggwa ngezaako omulundi omulala era okwega era ngerogira bubizi bwedi nga bannange ali wakyukirayo ne tuleyin nebuuza omwana yannimba talaba ku musajja yenna omwekalizaamu nemugamba gwe yanyanjuza amangu nitinonga talaba ku musajja yenna kiki embuzi ki nangamba nga bwomanyi ekaliza nga bomanyi kale ozebe ebyombuto nga bwe twavuganga eggaali ng'eggaali biki bwe eggaali yamujjako embuzi nayo nansonyiwa okuseka kakati kiwayagala tukuyambe kitaata kimwami Kadima kijala njagala ave wange ali wange ndi ku ssawa zino gyali ambiri namukowa naye kakati anti kakati omuto wamwagala na mutima gwe wamwagalako ebyo nkwegayiridde nnyambe omunkubirireko ave wange nga sinabakola kiddako ntokola kiddako naye akola kiddako nkwegayiridde munkubirire ave wange mu nnyamba kati gwe lwaki tomwegobedde ninamugoba dda nenjalemerako mwana Kadima singa kugoba sinanga nabinyiza kunene naye guli musajja munnange ebyembuzi obimanyi naye omwana okugira nga tabangako yadde akabuzi akato bwekati yejaliya oyagala ave waka maama ne bwebaggaali ngeereegira okutasigala ku yadde akatono bwekati era notuuku nagenda okutuuka sina buyinza kikolera mwami Kadima ekibuga kyona yakyagala kwegayiridde munkubirireko omuŋambire ave wange omungobere ave wange kanjogereko naye tulabe naye olabika naye wali tomwagalira ddala agala kukola kiddako anayo singa obeera guli musajja munnange oli nakwasa niraga nti gundi ndi bwenti omanyi nga gyogera weesungamu omanyi bwa bwe neesunga omwana oli era
nabanga onengamba kati oba ngenda tandika ntya oba nasookera wa kadi mubimanyi oli musajja munnange kale tovaako oyagala okwogerako naye sagala mulinaku jagala kintu kimu ave wange sinalitwala wassengaawe naye wandigenza eri wassengaawe noyogerako ne ssengaawe nga tonajja ku mpewo nedda kale katumukubireko tovaako tulabe Jalia. Wangisaba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jebalikum mkwano. Kale sema nayo jebali. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi sebo mpese. Kiki olaba kazannyo? Nabbe ndi mu kufumba. Kakati Jalia. Nze bampita Kadima. Yes sir. Ndi n'amayanja ne kaboggoza wano ku beat. Tuli ku beat wano ku radio. Yes sir. Kakati njagala mbali nyakwogera muko nawe katini. Bani yangu izamba. Mbadde ndi busy. Obadde oli busy. Yes sir. Kakati waliwo omwami bamuyita Eddie. Eddie? Bamanyi so. Amuyita otya? Eddie mwami wange. Mwami wo. Kakati Eddie atugambye nti mulinamuko obuzibuzibu. Obuzibuzibu? Atunyonyodde nga mulinamuko ebibatawaanya. Obuzibuzibu obwekubya embuzi? Wangi? Kubya embuzi? Era ndowooza byebyo atunyonyodde wano. Akati anti sebo kasite ekirungi obimanyi sijja kuzza mabega. Sebo Eddie walimba waaki? Zamulimba. Mbadde njagala yeetereeze ye n'obuzibu bwe. Buzibu ki? Ye nga ye talina maanyi kankitwale bwentyo kankyogere bwentyo talina maanyi gakisajja kankyogere bwentyo. Kisoboka? Naye mukulu Eddie oyo yakyala ewaffe twali twateesa teri kulaba ku bintu nga tannakyalako waffe bantu bamumanyi mu butongole. Abitugambye. Yajjako ewassenga ne neesitula nga nze ewuwe mu bulungi. Ntuuka ewuwe Eddie naye talina maanyi. Njagala twogere mpola mpola. Kakati Jali njagala tukiyitemu mpola mpola. Eddie bwe wajja ewuwe yatugambye nti yajja ne mwegatta bya bulungi nga talina kyalaba. Yandirabye atya omusaayi? Nanti njagala twogere mpola mpola. Tokubye kumanya mazima. Anti tuli ku mpewo nkubye kumanya mazima naye tuli ku mpewo. Kayasazawo kunteeka ku mpewo nange kamuteeke ku mpewo mwali omuntu onolaba otyo omusaayi nawe mwennyini tolina maanyi asooke yeenoonyerezeko ye nga ye. Naye kakati anti agambye nti gwe walemwa simanya tolina ebyali asuubira si byolina n'ebirala era ayagala okwata ekkuba ova ewuwe. Siva wuwe ye nga ye yeenoonyereze yeetereeze. Naye agenda kwetereeza atya anti kati bw'oba ogambye ku gwe ngambye ebirala kati simanyi ani gwe ngenda kukkiriza. Eddawa gw'oliwa ndi ku leediyo. Gwe wandimukakasizza ntya? Wandirabyeko n'omanya n'olaba ebintu bwe bibeera n'omukakasa nti munnaye nina kuba nze seegattangako na musajja yenna. Ate nze kakasa ngenda kukebera. Obadde gwe akubidde gwe omanyi kati gwe jangu ogenda omukakase. Biki byoyogera? Yagamba sirina kati gwe jangu tukimale ogenda omukakase. Kakati tukole bwe tuti lwaki toveewo omusajja? Seva wa musajja mu Buganda nga bwe kiraga omuntu wajja wassenga n'akyala munnange nze sedda wassenga mugamba nti bangobye nga ate omusajja alemeddwa okuggyako embuzi nze embuzi kweri gwe jangu omukakase. Kakati nnyabo tugenda kukola tutya? Mukulu Eddie muntu mukulu anoonye eddagala nga ye omuntu omukulu sigenda muyigiriza kulima na kukungula byonna omulundi gumu. Anoonye eddagala nze nina mu kufumba essaawa zino kuba anajja kufumba temumalira nabudde essaawa zino. Kigenze gitya Namayanja Beauty Farma okukaboggoza n'ekintabuli ky'omuziki ebisasa n'ekintabuli ky'omuziki ekisinga menye kindeke ki wangi Seke baba wewe Weddi Monica naye olaba mbu abasajja batomera yagwa ku ng'eriko omwana eyombaki omwana omukazi omuyaaye gw'owulira neekuguna omulembe nga ddala kimeemu ogisanga wanaye banga atalaba kituufu naye zeetu laba ensi eno dduka giraba edduka misinde. kale Better FM
Alo Kadima. Bwanji. Wewe kuweza. Nawe bali okuwuliriza. Banja masebe makanike jungo wano. Omusajja yagwa kumbati y'omukazi. Omuwulidde? Agambye genda ogikebera ogijjeko. Ompa amagezi ki? Oba genda oba tugenda. Makanika. Waiso. Awe jungo olowooza tosobola kuvaayo n'ogendayokko. Adaati manye nti nze ndi Ssaalongo kendamukwasa. Ajja kuwulira. Dagaba yaye kale BFM. Abudu. Wanji Maama Sonko. Ata mukwano. Jendi. Agamba Eddie. Mpola. Akubuulire. Yayinza okuba nga talina maanyi oba lumba. Nga ng'ombe. Lumba twakukkiriza dda. Adage kale yenze Kadima nange ankabogoza sana obunaka lulu from Luwero. For now mubeere bulungi Mweraba.